Ebyobusuubuzi bikutte akati ku bizinga okuli Ddorwe ne Bukoli ku lw'entambula y'ekidyeri ekya SV Sigulu. Emu ku bitambuzibwa mulimu ebyennyanja, mukene, ebikajjo n'ebintu ebirala bingi. Abasuubuzi bwe bakoowa beebaka basobole okutuuka gye balaga nga bakyali mu kundasi. Ebyobusuubuzi ku bizinga ebisangibwa mu nnyanja Nalubaale okuli Ddorwe, Bukoli n'ebirala ebisookerwako bitandise okuyitimuka olw'entambula y'ekidyeri ekya MV Sigulu. Ebizinga bino bisangibwa mu disitulikiti y'e Namayingo era bwe gutuuse ku Nankanja Aneti n'asaba gavumenti ebasizeewo akatale bave mu by'okuteeka emaali yaabwe mu ttaka. Ddorwe nze mbadde musuubuzi wa byennyanja, musuubuzi wa mukene naye nga tugenda wakawaka. Naye kati feri bukyangejja nze nkolera wano wefunira abaana bange ekyokulya. Siina bigambo bingi, kabale bajje tukole bonna. Era twagala batwongera amaanyi batukola. Tukolera akatale, batuzimbira akatale emidaala tusobole okuba nga tukola ki tulimu n'emidaala. Ebitambuzibwa mulimu ebika by'emmere eby'enjawulo ebirimibwa mu bizinga bino, ebikajja empango n'empango, ebibala ssaako ebyennyanja nga mukene era baba beeyuna akatale. Abatambulirako bwe bakoowa beebakamu batuuke mu katale nga balamu era baba babalindiridde kuba ekidyeri kino kibako n'emmotoka. Mu kutuuka buli omu yeetikka akafulusi ke, abalala ne beetikka amatooke gaabwe bayingira akatale. Kirina abaweereddwa emirimu okuli okwetikkirako abatasobola, naye wano abakyala we bandagidde obusobozi nga buli omu yeetikka ebintu bye. Aba pikipiki ezakazibwako erya bodaboda erudda baba balinze be batwala mu bitundu ebyenjawulo era wayita akaseera katono akatale ne katandika okusinga nga kammere. Abasajja bagamba ebyakameza babigonza, ekidyeri ke kyajja emmere ya ssente ntono ddala. Kwegamba mu mbeera y'emmere era kyakola ki kyagonzaamu kuba twali tukalubizibwa eno naddala wano ng'emmere tegulika ayesaawa eno abantu tuli kukunandi. Ebyobusuubuzi ebisaamusaamu nabyo weebiri okuli amaduuka, abavuba nabo baanika obutimba n'ebirala. Omubaka wa Bukoli mu Parliament Honorable Okeyo Peter Babu agamba enjawulo weeri mu by'entambula era esaana okukozesebwa aba disitulikiti okusikiriza abalambuzi ku bizinga eby'Eddorwe. Eguddewo opportunities nyingi. Ekisooka ebyobulambuzi kati bijja kweyongeramu amaanyi era nkubiriza disitulikiti eyanguyeeko nnyo ya appointing tourism officer oba nga taliiwo oba nga waali atandiikirewo omulimu gwe okulaba nti tuteeka areas ezo ze Bukoli Islands naddala ku Gorofa Hill, Gorofa Stone n'ekyo amayinja agali Eddorwe, those sand beaches, ebinyonyi ebiri mu bizinga tubyanike. Uganda Tourism Board ejje bicapturing sinze ezo zibeere gazetted bijja kwongeramu ebyobulambuzi. Ku katale akasiddwako amabaati okuyamba abakolerawo, omubaka Okeyo agamba wakwogerezeganya n'abeggombola n'emirimu gyeyongere. Land bayinza otwala emmere ne bagitunda mu bizinga. Ab'omu bizinga tetulima nnyo naye tusinziira ku mmere gye baba balimye ku ttale. Kale no nakyo kiyambe. Ekyokusatu emirimu. Abaana abakola mu feri baana nzaalwa z'omu bizinga. Naye wadde balimu bakyalimu batono naye tugamba gavumenti etwongeremu. Era etwongere slot abaana balabe omugaso gwa feri okujja mu bizinga. Wabula wadde bino bikolebwa naye okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 tulabye nga ku MV Sigulu ne mu kibangirizi kino kutono ddala olw'abantu obuteewa amabanga ate nga basinga tebalina zi masiki ekyobulabe. Bitandise Charles, Soroti TV, Omunyo.